Age is not catching up with me. I'm growing. Omuntu yenna wakabi. You evolve. Okula. Tosigala mfuche chimungu okola ekintu kyekimu emyaka gyo gyonna gyogenda okuba ku nsi. Bw'oba wali oyagala nnyo ebbaala ogenda okulaba wogenda myaka 4 plus. Ng'ogamba te kino nakyo tekyangasa. Bw'oba wali mwenzi nnyo ng'omusajja ng'ogamba bannanga bakazi bombadde nabo naye banzimbye. So bakiyita kukula. Si myaka to chase you but to grow up. Omanya abantu bangi bongerako emyaka naye tebakula. Ekyo mbadde sikimanyi mbu yasayininga omwana sounding anganzi. Honestly nze ndi mu world yange. Pa kubinkwatako. Era kumachagena kati already I'm adding on company to company to company. I'm too busy. So ebintu ebimu sibimanya. Ate era ebintu ebimu tibimalira nnyo budde. Nga bwe nnabagambi abawagizi tulina bangi. Era omwana oyo gwe yasayininga asobola ofuna abawagizi be ali nange n'ensigaza abange. Tewali nnyo kyetulwanira wange. Buli omu akola omulimu gwe afune kyalina okufuna. But the thing is about okozaamu wabeerawo original copy. I'm the original copy to never change. Why are you a threat to many female artists and male artists apart? Why am I a threat to both of them? I'm very focused. I'm very focused. My eyes simanya ebisigadde byonna bibeera background noise naye amaaso gange gali ku goal yange. That's why I scare you. That's why I scare everybody. Yeah, my mother, yeah. You as a woman. I love that. Go on. Yes, you as a woman. When do we see you come out? Obuuza n'ebibuuzo ebyakabi. That side. Abana okobera abalina family abalina abaana abalina abaami bagamba Sheebah disparako because you know one way yagala nnyo. Sheebah disparako because yazadde yo ku mwana. Sheebah disparako because family ko Valentine. When are we seeing that evolution in it? This is the thing. Mwete mwawula privacy n'obutaba na bulamu. Kati mulowooza because sibagamba nga bimwamanyira obwo bulamu mbulina se. Mbulina. Nze ninga omwami, ninga omusajja in a way of thinking. Temumala gazaala. Ate era wemmala gazaala, mmanyi mwe lwaki mumala gazaala oluusi si mmwe mutuula. Ne kati nze bwe nzaala gye emyaka 2 gikoze ki? Gifudde. Kati saagala kugitta. Naye bwe nnatuuka ne mpulira nga ne wenjitta tekinkosa. Nja kugitta. But saagala tambulira ku society munteeke ku pressure nzaale okubalagako mbunzaala. Sigenda ekyo kikola. But I will have kids because I love kids so much. Naye ekya family kyo togenda kiraba. Sigenda Fumbirwa, saagala balimba nnyo. Nze ndi Nakyeyombekede. Ebintu bye Dubai simanyi but my God. Twalabanga bakwetoololera abasajja bambadde enjeru bagamba Nyambala. Kati ani gwe bakwata ate ne bawerekera ne bateeka mu Lamborghini mwamulabawa. No. No, I was protected. Abo bali ba CID ba Dubai bawarabu bali ba protectinga until I leave Dubai bali bagala making sure and okay. That's it. Era babeerawo paka ku airport paka ibalabanga nyingidde. That was their job. They were just protecting me. Simanyi we mukiyita. CID. Well, oyinza ogiyita favor. Special place in my heart. You know why? Let me explain. That man is kind. Omusajja oyo wa kisa. Saha. Era mmwe muyinza okusuulasulamu ebyammwe bimwagala tebinkwatako. Naye oyo kyali wange bro nga bonalaba nzalibwa ne Isma. Naye bwe ngamba nti nyinamu obuzibu ne wemba sinabo mugamba abeerawo alinga kabakko. Waliwo abantu bo nga tosobola badi nayinga kubalaba because they continuously love you and support you and are there for you. So Sa is one of them, Kabako is one of them, Ann Kansime is one of them. Waliwo abantu mu industry nga bambye banjagala bwagazi and I respect that and I love that because mu industry si kya bulijjo.